Infomedia yafetu kusensonga yakakufuna obuvunanyizibwa bwo yali abutuukiriza naye kuva bwe nazaala embeera n'ekyuka era nanafunye olubuto ngenze musikani nga mugambye abaana basatu yatandika kwesikamu Ngankwata ngankubira omwana ngamukubira essimu yanziramu ebigambo bino zo yonna mumala sigenda muddira kyenva mubuuza omala otya omukyalo w'abaana abasatu abalamba olaba ne bwabeera omu kati obalekeraani mwami yanziramu ebigambo byali biwanvu nze nenkimanya nemmanya nti abaami baleero bwe batyo bakola badduka obuvunaanyizibwa batata mulimba lwaki mukyawa mama ne butawa baana buyambe ye taata we yesi gyali nange yaŋŋamba taata we gyali naye ndowooza nga naye bw'omanyi ng'omwana omuwala ozadde abaana kati bw'alowooza okusitula abaana bano nga bw'obalaba abatwala atuule ewaka kireka kimuzibuwalira kati ye nze yaŋŋamba bw'ati nze ŋŋenda kutoba n'abaana bange katonda eyabampa ajja kumpa kyembalabirisisa mama natoba kiro nemisana era kulwaffe Herbal mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo busisinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Salongo yadduka simanye gyali. Yadduka mu mbeera ki? Era yali teri nnungi. Yampako omulimu awo ogw'okutunda amayinja nandeetera amayinja naye sente zinkola zatwala mwayombamu saayomba naye era kinkoze bubi mukadde obutamusanga kuba mukadde byonna bimanyi saayomba na Salongo n'atuuka bw'omukubira abaana tebalina kyakulya nange sirina kyakubakolera mukadde n'amukolera amasimu nga renti mbanja mukadde sirina sente olunaku n'olukya ku makya abaana bano nga balwadde bonna era mukadde n'amukubira essimu n'amugamba abaana babatwale wa musawo kanzije mbatereko sente bonna bali bamaze ennaku 3 nange nendwala ngenda wa musawo biru ng'eweze emitwalo 10 mukadde n'amulemerako nga mukubira ssimu bwamulimba njijja tuuse olunaku lwakya ku makya nangamba lwaki oyo tampa abaana bange nanviira nimbatwalira mama mu kyalo mukadde n'amubuuza akuwa abaana kuviire akukoze eki nini n'amugamba nze eyo sikyasobolayo era tayagala kuvaayo ng'ajjadde mu kyalo mukadde tusobola omufuna nakumukubira manyi n'olunonyena mukadde naye abeera wano era ennaku ezo mukadde ye yali atuliisa n'afumba namala afumba n'aleetera abaana emmere wafumba ekyemisana nandeetera emmere mpaka bwe naafuna mulamu wange n'ayiwago obuyinja obwo bwaliwo n'agamba bwekola zonziriza ezange kiri nti ofunyeko sukaali y'abaana era naye omulimu gwamala n'oguggwa sente nezibuna n'agaana kuddamu kuleeta amayinja amalala. SBF Media tuguse ensonga nze nkubuuzaako muzzukulu wa Kabanja Salongo.
osiibye otya gyotusizaako engalo jjo giri gitya tusinzidde eno tusanze Babula ono olw'omukono waffe yatukubidde ng'agamba nti waliwo omukyala yazaala abaana 3 n'embeera gy'alimu si nnungi so ne tusalawo kujja okumukyalirako tulabe oba oli awo nakusalako ku magezi ng'egyagenda okubeeramu mu bimpimpi afuta kuzaala abaana 3 Sarongo ye yamalamu omusibi yadduka era ng'abasajja abalala batera okukikola butalina buvunaanyizibwa yaddukawo buddusa tenagana n'awasa walala naye mu mboozi eno tugikwate mpolampola tugiwulirize oba oli awo tunamwa ku magezi Nnaalongo ono agenda kumalako atya oba tugenda musayira magezi ki atuteekamu akasente baziwa and funds bo basangawo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna wa beddings balina amasuuka blankets, duvet covers, mattress covers, timba bwansiri tawero abaita baziwa and sons bali awo ku Mukwana Arcade batuukirire ne nawe gwayagala okusuubula babirina byonna mune bannaffe abakwera kanana abo mouthwash gwalina ekirwadde kyonna ekyomukamwa kozesa akanana kuba osanyisa tojja kubeera nga ate wejjusa. Babula obulamu buli butya? Obulamu si bulungi kuba abaana bano babadde bonna balwadde nga tebalya nga tebanywa. Tugenda ningula wali obuweke nga amanyi musujja naye ngenze kusanganisya nga obulwadde buze bana bafulumya amabwa mu kamwa. Bano bo bateredde naye ono we munafu kubanga agenda kuweza emyaka 2 kuba kati balina omwaka 10 n'emyezi 7. Bano badduka naye ono akoma kwavula mu mwaka 10 n'emyezi 7. Emyezi 7. Sarongo mumaze naye ebbanga ki? Mumaze naye ebbanga ki? Yali emyaka 3. Emyaka 3. Be bano ba first born bamu. Bwe one ku baana abalala be bano basookerako. Nayo 2. Ate Sarongo. Sarongo ayinayo abaana 6. Ayinayo abaana 6. Nga kuliko na abalongo. Bano nga kwe bali 9. Sarongo omufuna mu mbeera ki? Yali mbeera nungi. Nali mbeera wasenga Busunju. Era waayina amaka. Busunju kwa Imalodi? Waayina amaka nemufunira awo netumala omwaka ogwokubiri kwe kumpasa. Mukuwasa yakuwasa yakyala mu bakadde oba mwefuna bufumi? Teyakyala. Eno watuukayo otya gyekusanze? Eno era ye yandeetayo. Bayanzija nali Buloba nga we yampangisiza naye embeera nefuuka mbi nnyo era n'okujja kutunoona mukwano gwange yamukubira esimu n'amugamba omukyala asuddewo abaana jamuno n'abaana bo era nabwe nga atusudde mu nnyumba nga landlord yatuliisa kati bwe bamukubira esimu yajja ssaawa 2 gw'ekiro n'asanga nga mukubye esimu nomugamba asuddewo abaana era wuuno landlord n'amutuuza yali mukadde naye n'amunyonyola buli kimu. Bamukubira gye? N'akola ki? Ate mukumunyonyola buli kimu n'atutwala era bwe yatutwala n'obuwete yatuteekayo yantwala wa Nazaala embeera y'emyezi 3 namala nanzijayo nandeeta wano mukundeeta wano era lwente yasooka kusasula yeeyo. Mu mbeera eno wali obeera naye oba yali yakupangisiza nga ajjawo buzi? Okujja yali takyajja. Ngamba nga tonnaba kuzaala mwali mubeera mwenna? Nedda. Nasooka nimbeera naye emyezi 3 nemala nenvaawo nantwala Ntebe nampa bizinesi era bizinesi mu mbeera zeezo ez'okwagala ssente ng'asomba ssente nagiya negwako. Yali business? Twali tutunda amayinja g'okusiba ku nnyumba. Business negwako bulungi era n'okuvaayo tetwavaayo mu mbeera nnungi nayo yali mbi nga nzadde abaana bano balina emyezi 2 era naddamu nantwala wa Nazaala nentuulayo nimalayo emyezi 6 kwe kujja nampangisiza Buloba era nekyamujeri nga Nazaala akuba esimu n'amuyombesa mukazi abaana buli kimu toleeta sabuni toleeta ki. Mu kuzaala abaana bano
wali obeera naye era naali entebe nga jabuzi ng'oyinza kumala n'omwezi nga tumulabyeko nga jabuzi. Kati mu kusuula wano amaze ebbanga ki nga tajjaawo? Era wano najjawo omwezi gw'okuna kuva olwo wano tajjangawo. Weja napangisa wewe yakoma kundeeta nateeka wano awo we yakoma ng'akuba esimu sente ze nga musindikira nga magenda kwongera mu bizinesi paka we gagwerawo ddala netusigalira awo kwe kutandika mukubira esimu abaana balwadde oyagala nze nkule kinange siina sente ebyavaamu nga kuvuma enzija byonna nembinyonyola era nga sinana kunyonyola mukadde yasooka mukubira esimu namunyonyola ye yamunyonyola kadde nampita ntutuula awo mu ffumbiro nemunyonyola buli kimu nangamba bawo sooka omumpemu obudde nze kamuyige kuba we bw'aba ayogeraga mbuli muyombi mugamba mukadde siina buzibu nabeerawo ngamulimba paka we yatuukira mugamba oyo akwata abaana bange bampenze mbatwalire mama mu kyalo nawatambula ebibye kadde namubuuza buzibu ki nangamba ze sikyasobola kulabirira abaana n'omukazi kadde namubuuza omukazi yalya nnyo oba abaana abo boyagala kutwalira maama wo gwewakulira kujajjaawo nanga nze kyengambye bwemaze kati lwenti togenda musasula era siziyina kuva olwo mukadde namwesonyiwa mukadde nambuuza ki ekiddako kati awo sikweyiiya nemugamba mukadde oba nadda mu kyalo nja kudda mu kyalo kuba sirina kyakukola. Kati gwe gye yakujja eri wa sengaawo sengaawo amanyi embeera gy'olimu era agimanyi agamba amagezi era amagezi ago yali ampadde nga yeega akwata ekkubo ziri waka ewammwe era ewaffe ntungamu awammwe ntungama mami wojaali simuyina nyina dadi weka dadi yejaali dadi yamanya embeera gy'olimu agimanyi kubanga nawona wendi lwenti yansindikirako esente nesasula sawa nga toli kukubirako kasimu kale okubuuza ku baana kyayagala nakumanya omukika kyawe gwenjogerayo ono naye omu singa w'abaana senga yagamba era senga nawe bwafunayo akasukaali ngampa nawe tayina era mwanyina yagezako namutuuza nebigaana namugamba we kimu bamuwa abaana oli namubuza abaana bamuwa batwalewa ne mama tabaagala labirira abaana bo ng'esimu bwawulira batandise mugamba labirira abaana be esimu nga gijjako olowooza kyavako ki Salongo kutwa mu mbeera bw'etyo nze ngamba buvunaanyizibwa tewali kirala nga yakakufuna obuvunaanyizibwa bwe yali abutuukiriza naye kuva bwe naazaala embeera n'ekyuka era nanafunye olubuto ngenze musikaani nga mugambye abaana basatu yatandika kwesikamu angamba oba kuba omanyi njagala abalongo kyoba olaba onimba nimugamba nze mugambye basatu bwolufuna obudde olijja tugende musikaani nentuuka nasindikira oyo senga waabo najja netugenda era abaana n'abalaba nga basatu musikaani nasirika era nogenda mu ddwaliro nali nyeraliikiridde nnyo nengenda Kisubi nasindikira nazaala netubeerayo wiiki abaana bali tubatuuse nibabasooka nkubateeka mu nasali batukuba biiru nagisasula twavayo nga tebatubanja naye kuva olwo obuvunaanyizibwa nobufuuka obuvunaanyizibwa oba mwayombamu saayombako ne Saalongo n'omulundi n'ogumu era kyobalaba nkugambye singa mukadde yabadde wano we naakubulira embeera gye yawulira Saalongo ng'ayogera tulinawo mukadde agambye ali mu kujja okay kwesi bifa media tugusa ensonga mbozi ya Nalongo ogiwulira olwo mukadde gwabeera wanne wano ensonga zino azimanyiiko tugezeeko no tumulindemukko
naye tuweeko ku sayidi ye naye nga byebyo abasajja basinga obungi batyo buvunaanyizibwa. Tetumanyi bulungi Ssaalongo no yadduka buvunaanyizibwa oba yalina amaka amalala kuba bagamba nti yali nagyali amupangisiza nga ajjayo obukobuzi, which means yali musajja mufumbo. Mu kubeera omufumbo tomanya wayinza okuba waliwo ebyakyuka oba oli awo nga bafunamu obutakkanya ne Nnaalongo we musajja n'anyiiga naye tundeko mukadde ono ajje naffe tumanyire ya mukadde tuweye ku sayidi ye tusale amagezi nanonga nagenda kuyambya bwatya ze muzukulu wa Kabajja ziwa anisani ze batuteekamu akasente yali awo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa beddings. Tundeko mu Bulango tumewo ate ne mukadde. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media tuguse ensonga nkuleke yate mu Bulango mukadde amaze okutuuka kale tusanze okulaba otusanze mu nsonga za Nnaalongo mukono gaffe yatukubideko kasimu nga asaba tujje tulamuleko ku Nnaalongo lw'embeera gy'alimu tuli wano tuli girumaalumamu. Nnaalongo ono gwe omufuna oti? Nnaalongo sinali ndi wano omwami we yajja n'apangisa wano ewange nagera oteka waga amayinja ge mulabye mu lujja kati waayitawo ndowooza omwezi oba gwawera ali ndi awo ng'aleeso maama ono w'abasatu n'amwita n'amundaga saali mubi namwaniriza baazi yenkola yange abapangisa ambaniriza ng'abantu abange ne tubeerawo ne Nnaalongo. Kati bwe tubeerawo ne Nnaalongo amayinja omwami ge yayiwawo nagenda kulanga amayinja gaweddewo. Mubuuzo ono lwaki temwongerawo, lwaki tata abaana tayongerawo mayinja? Nangamba sente zentunda zemuwa n'azitwala koze lwaki taleeta mayinja. Kati nalaba embeera egize egenda mu maaso obwana buno obulaba nga nze nfumba ekyokulya nemba wangu mutalina twasente zonna yali azimumazeeko. Buli kamu kati nemba twalanga abazzukulu ewaka nga bange era nakati bazzukulu wadde ewaka. Kakati bwe yagira ng'akola ki nga nkwata nga nkubira omwami nga mukubira essimu yanziramu ebigambo bino zo yonna mumala sigenda muddira. Kyenva mubuuza omala oti omukyalo ow'abaana abasatu abalamba olaba ne bwabeera omu kati obalekeraani? Mwami yanziramu ebigambo byali biwanvu nze nenkimanya nemmanya nti abaami baleero bwe batyo bakola badduka obuvunaanyizibwa. Yagamba tayigenda kuddawo wano kulinnyawo era ono omukyala nti bo baawukanye. Nze ebigambo byange bye namugambanga mwawukana mutya ng'alina abaana obalekeddaani mbw abaana ng'amugamba mbw abamuggyeko nomubuuza omugyeko abaana bano abato obatwalewa nga ye ensonga gy'ateekawo mbw agenda batwala wa maama we. Maama w'oyo tata w'abano nkwata ono mbimubuuza nga ngamba nze maama siyinza kudda wa nazaala wange yampisa bubi nabeerayo okwo yamusitulako kko n'amutwalayo era n'agamba kati ebyangobayo byavaawo nga ye ono ng'agamba nze nja kubeerawo nja kutoba n'abaana bange. Omwami namwegayirira nendabye ddala ng'omwami agaanye. Omwami nemuleka nemuva. Omwami yawa nsonga kibayombamu kiki? Nze nali wano saawulira ku luyombo saagala kulimba. Kati
kati ngazo omuntu omukulu alengera ewala namanya yadduka buvunaanyizibwa ayinza okuba oba omwami kale omwami oyo sijja muwaayiriza nti oba kiki oba kiki oba byamusobako eyo ensobi gye yakola butadda kubuulira ani mama w'abaana nti byansobako emirimu gyakola ki gyagootaana ensobi gye yakola kati ffe ne tubeera ku ekyo era ono yasembera ŋŋambye nti nze nyinawo obusente bwe mbadde nnina kangende ndeete enkola eki emmotoka y'amayinja era abaana bano yabaleka wano waka n'akwata ekkubo n'agenda n'abukinga ago amayinja ge yayiwa waawe yayiwawo emmotoka emu kati nayo yiyo ndaba eweddewo sente ziggwera mu baana bwe balwala bwe balya buzibu ki nalongo bwasinza okusanga kuba agambye taata we gyali ali ntungamu gyali buzibu ki nalongo mukulaba buzibu ki bwasinga okufeesinga obuzibu bwasinga okusanga kati ye taata we yeesi gyali nange yaŋŋamba taata we gyali naye ndowooza nga naye bw'omanyi ng'omwana omuwala ozadde abaana kati bw'alowooza okusitula abaana bano nga bw'obalaba batwala atuule ewaka kireka kimuzibuwalira kati ye nze yaŋŋamba bw'ati nze ŋŋenda kutoba n'abaana bange katonda eyabampa ajja kumpa kyembalabirisisa bwatyo bwe yaŋŋamba bamyasaana kuweebwa buyinja kuba byakola byonna byabazira alemerako patulasi embeera ne bwebekyosemu atugambye nti bano bo batambula naye olitaddala olwolooza lwenga maama oza buzibu ki ono n'ensonga enkulu gye ndaba kagamba endya bw'ebeera embi abaana bano tebasobola kweyongerayo wakati ono mumulabyeko nga mwana osobola omutunulako naye nze bwe bamuleetera wano nze nali mmanyi nti omwana ono kankyogere kubanga luli saakyogera kumutiisa nali mmanyi ono omwana ajja kufiirawo wano ng'alabika bubi nnyo nga n'enswera zimunyokako buli kaseera bambi kataata nga tekagala natutunulako naye kati bw'okakwatako kakukkiriza bw'okayita nti ema ne kayitaba nekagirawe ne kasanyuka naye nga luli toyinza nakasemberera naye nze nankizuula bambi talina kyabaliisa yensonga enkulu kulya kwegamba ebizimba omubiri tabirina nalongo omuza kisaali eyo nga yali agadde okukwatirako wawa osinza okusanga okusomoozebwa okusanga ku baana bano kubalabirira kuba balwala bonna balwala mulundi gumu bwe buzibu obusinga obwenyina abaana bange nawo okubeera ndi awo ndi mu nnyumba y'omukadde renti omulimu gwagaana byonna biri awo binsobedde kajajja kyammanyi omubanja renti oza ogenda mukuma bbanga ki anti kakati ensonga enkulu bambi nalina ekisa ky'obuzadde naye ekiseera kituuka n'ogamba tendewaliddwa kuba kati nange ndi mukazi namwandu siina musajja kyandabirira yasiti obuyumba kwe neeyiyiza kati omanyi bino ebintu osooka n'obikola omanyi fe abayimu eddiini osooka n'ogamba mukama katonda osanga nanyambira mu maaso nga kwotambulira naye ekiseera kituuka n'ogamba naalo omanyi sitendewaliddwa ogenda kukola otya kati nga kikuzibwalira okujja mukama okukole ki omugobe kubanga nasinga mbadde muntu mulala naali badde namugoba dda naye kati ekyo nendaba nti kati ekiseera kyakyo kijja kutuuka mbe nga nkola ki wakati apangisa wasula apangisa wali emiryango wakolera tuula gwagaana kati obuzibu bwebwo kubanga bwe nakibalaamu naye nti aba alina kusasula emitwalo 25 wakolera ne wasula swala zifuna katalina wazijja kyekizibu ekinene kyayina nalo ng'ogenda kukola oti bwe binagaana nja kusituka nzire ewa kitange nfuna kyakukola bwe mukola bwe nalongo ono ogyeko okyokulya nzakisa ali eyatravel nalongo nga bweyamba bwetaagawa
Nalongo obuyambi bwabwetaagira kyenkana wonna yeetaagawo obuyambi. Nze mba nsaba nga wali omuzira kisayinza okuyamba kubanga ndaba abayamba bangi ng'asobola okutuyambako. Nafunira Nalongo ono waabeera mukazi mukozi nafuna ne capital wakati agamba yingi agayinamu experience n'abantu asobola okuba nti akola ng'afunye obuyambi obwo n'okumuyambira kati kubaana nga bano obuyambi bwe mbadde nsaba eri abatulaba. Otusabe nza kisaali naye n'Ensalongo ono yeetaaga okunoonyezebwako kuba abasajja ne banalaba bajala gufuula muze nti wanalaba nti azadde mwana w'omuntu ajja kudduka nti yalifunda bamuyamba. Tugenda kukoolayo omuntu asobola okutuyamba ensonga ey'okuba nga tusobola okukwasaganya Ssaalongo nga tukuse ku buvunaanyizibwa. Ssaalongo olowooza alirudda wa Ssaalongo? Ssaalongo mbadde njogera naye nga njogera ku ssimu naye ennamba ye njirina. Mbadde njogera naye ku ssimu naye simanyi waasula. Nalongo Ssaalongo alirudda wa? Sijja kulimba simanyi gy'ali kuba namaka nawulira ngu yagatunda. Byabasajja naye nga anyway tujja kukoolayo omuzira kisa tulabe. Abasajja bano balina omuze gw'okuzaala mu baana b'abantu abaana ne badduka obuvunaanyizibwa kuba nti abo banaagenda eri bajja bawa obuyambi. So ekyo kiro tukikomye tusaba gwe wonna wenna oyinza okuba nga wenawo otuuse gy'omanyi esobola okuyambako Nalongo okukwasaganya Ssaalongo n'omukono ogw'ekyuma kubanga omusajja obuvunaanyizibwa ne buba buganye obeerawo omutetenkanya n'omuntu ajja okubayamba n'abakwasizaako nga muli mwenna naye gwodduse buvunaanyizibwa tawadde na nsonga lwaki kibeera na kibi. So tusaba Ssaalongo obanga gy'oyi puroguramu yo ng'ogirabye otwale obuvunaanyizibwa bugwe ng'omusajja kubanga kati Nalongo ewaba Ssaalongo manyiyo babisobola okutabuka tomanya. So tusaba Ssaalongo olanga olabe puroguramu eno otwala obuvunaanyizibwa bw'omusajja. Oyinza okuba nga tolina mirimu gitabuka ebintu ne bitankalanya naye ate tekikuggyako buvunaanyizibwa abeerawo. Oyinza okuba ng'olina ng'ono gyasi wamukutawo kusi naye tojjafuna mirembe eyo gy'oli kuba bano abaana tebakoma okubeera wano ne mama waabwe nga bakaaba amaziga nga ne mama waabwe akaba amaziga naawe ogenda kubeera ng'osasulira amaziga gano bano baana bo. Abaana bano nga bakaaba bwe bati nga babuliddwa ekyokulya lazima ne bw'onootambula n'olagawa tolina kyogenda kukola ne kitambula bagana amaziga g'abana abaana gagenda kukaabirya ate era ne maama waabwe ajja kuba akaaba kati emirembe toyinza kugifuna kyonna kimugamba ku ssimu. So tukola baziza kisa waliwo omuntu alisobola okubeera eyo nga alinayo obugoya oyinza okuba nga alinayo ekyokulya yakarenti mama waffe atugambye nti abaddewo amubeereddewo netime naye etuuka kyala nenamwandu ennyumba temwalina okufuna akasente tuza kutukoowola gwe wenna wenna nga oli eyo kyona kyosobodde tukwatise ku Nalongo tumuyambeko Mukama y'anaamanya naye nga obulamu bwe tutambuliramu abaana ab'obuwala abali eyo bizibu bingi nnyo bemusanga nga bwe biti naye Mukama y'asinga okumanya. So toyanza nnyo maama obala omutima gwo abalandiroodi abasinga obungi omala just mwezi gumu nakufuutula naye webale mubeerawo tumanya era Nalongo nawe bula kuguuma baana tulabyeko bamaama basinga obungi n'abasuula nadduka n'agenda naye nawe bala kubakuuma wabula Ssaalongo yona yona gy'oli otanonye ku Nalongo ono oyinza okubonaabona obulamu bwo bwonna lwasisyo nti osobola okufuna emirembe noonye n'omuntu ajja okubakwasizaako abasange nga muli mwenna namugamba nze kati waliwo we nalabira omuntu ono nti yadduka buvunaanyizibwa
ono atuuka ŋŋamba abaana balwala aŋŋamba maama abaana balwadde kunze balwadde nti nga mugamba nga mweyimirira nze omusawo oli omulaba ali wali waliwo eddwaliro liri awo nga mugamba batwaleyo abaana abo abajjanjabe omusawo teyali mulinga abajjanjaba yamala okubajjanjaba ngamba naye katukubire essaalo nga nkuba essimu nga mugasebo taata abaana balwadde ate ne maama waabwe mulaba kukkanula kitegeeza almost bonna balwadde naye nabeeyimirire wa musawo abanja emitwalo musawo nabanja ssente maama gwegwenkube simanyi bagwegwaki sente noguno gwako omusajja yanimba ngenda zikuteera ku simu mukadde leero sikulimba ngenda kuteera wadde 10 paka lwe nazivaako naye nga nze namweyimirire wa musawo ajjanjaba abaana bano bambi nga bali mu mbeera mbi nnyo mukazi talina wadde 10 nga sente zonna azimumazeeko azisumbye ez'amayinja azitudde omusajja yagaana okujja ono yaŋŋamba ng'aseka busesi nti olowooza omuyita agenda kujja otawaanira bwereere nga bwate waŋŋamba otawaanira bwereere era bane bwe gwali nze nno nga ndowooza nalowooza nga naye bw'omanyi nze nageranga olugero nga ŋŋamba tosala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi onamugamba bindekere nze kati kamukwateko namukwatako yannemerera byagaana sente teyazisasula Program ya mtuwa kumagezi ag'enjawulo Ssaalongo ono agenda kukolebwa atya kyemmanyi tugenda genda kale information eno bakama baffe kyemmanyi munaku nga 2-3 tujja kubeera nga tufunye solution tugenda kikwasaganya tutya n'abatwaddeyo ku buyambi tujja kubuleeta n'amagezi ge banaatuwa tujja okusinziira ku Ssaalongo ze muzzukulu wa Kabajja programu gwayo eyo gifunyeemu ki programu eno egende y'abavubuka oba abasajja batalina buvunaanyizibwa naye gwe omukyala ali eyo oba omwana obuwala ali eyo programu eno tufunemu ekyokuyiga simu zaffe ziri ku screen okwo kwogenda okuyitira wona wenalina kyoyina kuyambako Nnaalongo nga muzzukulu wa Kabajja SBF Media tugusa ensonga batutekamu akasente bebaziwa and sons ba lina kalonda yenna oba beddings balina amasuuka blankets bebe covers tawero kutimba bwansibi wabona bannaffe abakolera Kanana mouthwash agona bena watawanyizibwa n'endwadde zakama sinyesa Kanana abo mouthwash tujja kubeera ate wejusa nze muzzukulu wa Kabajja SBF Media tugusa ensonga Mamyasana kuweebwa buyinja kuba byakola byonna byabazira alemerako backlash embeera ne bwebe kyosembu. Interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yaffe tukusa ensonga